جلاله وجهه عظيم سلطانه لمن حمد حتى يرضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajjuvu ga Allah jalla jalaaluhu bimutendereza ebitonde bye byonna mu ggulu ne mu nsi. Tumwebaza subhanahu wa ta'ala ku byatugabirira mu byengera, atugabiridde bingi nga tetusobola bibala ne tubimalayo. Tusaba okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ku banne abamukwatizaako okutuusa Allah bw'alizingako ensi eno. Tukyali mu nnaku za hijja. Bannaffe abagenda mu hijja bali mu kifo ekiyitibwa Mina oba Muna. Emina balina emirimu mingi gye bakolerayo, naye mu nnaku zino omulimu omukulu oguliyo kuba biwaji. Allah ayogera mu suratul Baqara n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Agamba nti oyo ayagadde okumaliriza hijja mu bwangu talina buzibu. So leero waliwo abagenda okumaliriza hijja nnaku bbiri, ng'ovudde ku yawmu nahar mwongerayo ennaku bbiri nga muli emuna, olw'11 n'olw'12 olwaleero bakuba biwaji. Naye agamba waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa, oyo ayagadde okwongerayo akeereyeemu lwe lunaku olw'enkya naye talina buzibu waba nga akikoze bitakuwa Allah. N'olwekyo ekibinja ekisooka ekijja okumaliriza emirimu gya hijja kigimaliriza leero, ekimala emuna kigende e Makka bakole, abanaba baagala okuvaayo bakole gye bayita tawaaful wida, esiibula ekibuga. So abanaagala okukeerewa bo bajja kumaliriza enkya. So tukyali mu nnaku za hijja, ate era mu nnaku za abazi bayita ayyamu tashriq, ennaku ez'okwanika ennyama. Zigendera ddala paka ku Saturday. Omuntu akyalina omukisa okusala, atannasala oba oliawo neyasala ng'ayagala kweyongeza, empeera oba okyazifuna. Now tutambula ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngeri y'okujjukira oba okusoma eddiini yaffe eno gyevudde, Obusiraamu, nabani abagikwatidde ebbendera, nga n'omukwasi omukulu ye yali nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mundi ogwasembayo twalaba nti Abakuraish oba Abawarabu okutwaliza awamu baatuula ne batema empenda kutya bwe bayimiriza, bwe bakugira daawa ya nabbi Muhammad sallam. Baavayo n'amakubo agatali violent oba agatali confrontational, agatali ga maanyi, agatali ga kulwana, twagayita awamil asilmiya. Twalaba mangi kugo, mugo mwe mwali omutumira nabbi Muhammad kitaawe omuto Abu Talib ayogere naye, ebyataata we yabigaana. Bamutumira omusajja omukulu Utba bin Rabi'a, naye n'amwanjulira byamwanjulidde, tukuwe sente tuveeko, tukuwasize mukyala, oliba ddalu tukufunira omusawo, n'ebyo byonna twabiraba. Nabyo nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abigoba. Batuuka n'okugamba abantu, waqaalu la tasma'u lihadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Bakuŋŋaanyanga abantu kuba baateeganga abantu ku makubo nga babagamba, eno gye muzze waliyo omusajja yeerogoza, alina ebigambo byayogera byasoma, naye la tasma'u lihadha alquran, Qur'ani gyasoma oba byayita obubaka temubiwa budde, la'allakum taghlibun, mujja muwangula at the end of the day. Mu aya eyo abantu bano bajja n'enkola endala. Bagenda okulaba nga abantu ne babagaana okuwuliriza ebigambo bya Muhammad, ate bo bennyini abakulu bebbirira
ne bagenda ku nnyumba ye ku nsonda, buli omu n'afuna akafo awulirize Qur'an. Kuba Nabbi sallam ebiseera by'ekiro yasomanga Qur'an mu lwatu ng'ali mu nnyumba ye, kati nga bw'agisoma abali ebweru bawulira. Bagamba abantu nti Muhammad bw'atandika okusoma Qur'an, ilghaw fihi kitegeeza mugezeeko mukyankalanya n'omubuzaabuza. Mu ngeri ki? Basindikanga abantu ne bakuba ebirebe, abalala ne bayimba, abalala ne bakuba mu ngalo, abafuye firimbi ne bafuwa firimbi, nga kyebagezaako kukola kutangira ddoboozi ly'ebantu kuliwulira, nga bagamba la'allakum taghlibun, bwe munaakola ekyo tujja muwangula, ajja kulekeraawo gisoma. Naye era ekyo tekyakola ki? Lam yanjah, eyo methodi yaabwe oba methodi yaabwe teyayitamu. Baatuma omusajja gwe bayita Al-Walid bin Mughira. Al-Walid, abasajja banga betugambye bebbiriranga ne bagenda ku nnyumba ya Nabbi ekiro nga buli omu kyategedde nti munne gyali. Buli omu yagendanga n'afuna akafo n'awuliriza. Ku makya kakati obudde bugenda okusaasaana, buli omu n'akwata ekkuba dde ewuwe, naye nga beesanga mu makubo. Kati buli omu abuuza munne, ovaawa ku makya gano? N'alimba munne. Naye oluvannyuma baakitegeera. Agamba naye kino kye tukola, abantu ba wansi bwe banaatulaba bajja gamba ffe tubaliddemu olukwe, enkya tetukomawo. Ne bakkaanya nti enkya tetukola ki? Naye ate era enkeera ne beesanga mu kikolwa kyekimu. So baatuma omusajja gwe bayita Al-Walid bin Mughira, tuzze tumwogerako. Al-Walid bin Mughira y'omu ku baawulirizanga Qur'ani ya Nabbi ng'agisoma, era bwe yagiwulirizanga Qur'ani ng'emulekamu temuleka yemu, emulekera message ng'awulira emuyingidde. Kati bano abanene mu Bakuraishi bagenda okulaba nga abasajja baabwe batandise okusiramuka, balaba ne Walid tava wa Muhammad abeera awuliriza Qur'ani, ne basala amagezi, Al-Walid ono tumukoze tutya? Essaawa yonna tugendako. Ne beeteesa yagaa tumukolera akakodyo ke baamusalira Al-Walid bin Mughira. Baba bagenda okulaba embeera ze zitandise okukyuka. Baamugamba, Walid, twawulidde nti okubanga Walid yali musajja mugagga, nga bwe tugenda okulaba mu aya Allah subhanahu wa ta'ala waamukonerako. Yali musajja mugagga nnyo mu Makka, y'omu bagagga b'omu Makka. Naye bamugamba mu ngeri y'omutega akakodyo, Walid, twakitegedde nti ogende wa Muhammadi omwewoleko ssente, olabika oweddemu. Yiga omusajja gwe tubadde tumanyi ow'amaanyi, ge buli omu gwadda yeesiga mu Makka, oweddemu okutuuka okugenda wa Muhammadi akuwole? Otuswazizza nnyo. Walid yafuna obusungu mu bigambo ebyo. N'abagamba, nze ku bugagga bwe ndiko nga ntandika ntya okwewole wa Muhammadi oyo omuwafu? N'anyiiga nnyo, n'ayogera ebigambo bingi. Aya za Qur'an Allah ze yamussaako zigamba, kusinziira kuba na tafsir. Allah agamba, billahi minash shaitani rajim, dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Zigendera ddala eri saurhiquhu su'uda. Omusajja nga bwe tugambye yalinga agenda okusiramuka, banne ne bamugamba ebigambo ebyamunyiiza n'abiviirako ddala. Allah nassa aya ezo kigambibwa nga zookerako Al-Walid bin Mughira. Allah agambye, dharni wa man khalaqtu wahida, mumundekera oyo nze namwetondera bwannamunigina. Kubanga yayogera ebigambo ebitanyuma, n'avumira mu Nabbi, n'ajerega Nabbi mu kwagala okuzzaayo ekigambo ky'abali. Dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda, nemuwe maali etagambika. Mungu yali yagaggawaza Walid. Kigambibwa bwe baakubanga embuzi za Walid nga zibikka akasozi kalamba, akavuva eno n'eri nga nsolo za Walid ze zikaliko. So waja'altu lahu malan mamduda, ze namugaggawaza nemuwa obugagga obwo obungi. Wa banina shuhuda, nemuwa n'abaana abamweyagaza, tebamuva ku lusegere. Mujjukire bumu ku bukodyo bwe baakola muvubuka mutabani wa Walid bin Mughira, bamukyamujjukira, gwe bayita Ummara, gwe baatwalira Abu Talib
bo bamumuwe yabawaani Muhammad. So abaana ba Walid baali bavubuka balabika bulungi, basereebu ba Makka, bakiwago bagagga. Allah nabaabogeddeko wa banina shuhuda, ne muwa n'ezzadde eryo erimweyagaza erimubeerako buli ssaawa. Wamahadtu lahu tamhida, kwegamba namutereereza buli kimu, obulamu asanga nga bwangu. Thumma yatmau an azid, asuubidde nti nja kumwongera makulu ku lunaku lw'enkomerero. Allah agamba kalla, tekijja kuba bwe kityo. Innahu kana li ayatina anida, aya zaffe, amateeka gaffe agawakanyiza. Sa uruhikuhu sauda, ebyo byonna bibonerezo Mungu byakola ki, byamuterekedde ku lunaku lw'enkomerero. Sa uruhikuhu sauda, abafunuzi bagamba nti Allah ina akasozi yategeka mu jahannam nga kakulinnya, kasozi kali muliro naye eri wansi omuliro guba gwokya nnyo. Kati abantu abanaabaamu bajja kulinnya akasozi ako babeere nga abawalampa, basuubira nti bagenda kugufaamu. Ati Allah agamba sauruhifuhu sauda, ngenda mumusuulamu ate mumukako okulinnya akasozi. Naye nga bw'atuuka eri bwaseerera bwaddayo. Innahu fakkara wa qaddar, omusajja oyo yalowolereza ku bigambo bya nabbi ku Qur'an n'abikubamu. Naye ebigambo bya Muhammad si ddogo ate si nnyimba, yandiba omutuufu. Fakutila kaifa qaddar thumma kutila qaddar thumma nadhar, nga aya bwe zigenda. Bano be bamuwugudde, naye ng'omusajja yalinga ajjirira okwagala okusiramuka. So Allah amutegeezezza ebyo byonna. Ate ku nkomero ya aya ezo gye zikomekereza, Allah agamba nti omuliro ogwo gwe ngenda okubasuulamu abo abajeemu, alaiha 19, ngutaddeko malayika ezigukuuma 19. Abawarabu bwe bawulira oba ku Bakuraishi bawulira aya ezo, kubanga baaziwuliranga, bwe baaziwuliranga nabbi azibasomedde, sajja ono n'anyiiga nnyo Walid, awulira Katonda amwogeddeko ate mu bubi. Abu Jahal, wadde tafsiri ezimu zigamba Walidi yennyini, Abu Jahal bwe yawulira ti alaiha 19, omuliro Muhammad gwabagamba Katonda gwabategekedde agutaddeko malayika 19, yaseka. Agamba Muhammad tamanyi maanyi ge tulina, 19, malayika 19. Abakuraishi tuli bameka? Buli omu ku mmwe ajja kukwatako abantu 10, bajja kukwata malayika emwemu. Eyo baba tebagimaze, abaana babasigadde mubandekere. Mukwateeko 10 mwegatte, mukwate malayika ki, malayika ezisigadde mujja zindekera, nze nja zeekolerako. Naye Allah amugamba nti wama ja'alna ashaba nnaari illa malaika, betwateeka okukuuma omuliro twateekawo malayika. Wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru, Allah yalonda omuwendo gwa 19 fitna nga kigezo, nga fitina eri abakafiri, era indeed yali fitina. Kati bo balowooza nti malayika 19 10 kikwatako emu ne kijikuba wali ne beetambulira ne baguvaamu. So yentegeera yaabwe gye baalina. Ebyo byonna baali bakyagenda mu ngeri ya mirembe, tebannatuusa ku nabbi bulabe. Naye nga bwe twalaba, bagenda okulaba nga amakubo gonna gaganye ag'eddembe. Baatuula mu Nadwa. Nadwa twagamba kyekifo mwe baatuulanga okuwiisa ebiteeso ebinene, eyinza ogiyita palamenti y'olwaleero. Abasajja bakulu baatuula mu Nadwa ne beeteesa, ne bagamba tukoze kino na kino na kino, naye Muhammad atulemye. Meseji ye ekyatambula, jjukira kati tuli mu myaka da'watu jahariya, sirriya yaggweddeko ey'ekyama, nabbi ayogera lwatu. Bwe batuula mu Nadwa bagamba tulina okuvaayo kati n'amakubo agasobola okusirisa Muhammad, tetutulekerawo muli omukwasisa emirembe. Baavaayo n'ekiteeso ekigamba nti buli muntu, buli kika kigenda okukwata ku bantu baakyo abasiramuse. Babanu Hashim mukwate ku baana bammwe abava mu kika ekyo. Babanu Tamim, Banu Tamim kyali kika kya Abu Bakar Siddiq. Babanu Tamim nammwe mukwate ku bammwe
Banu Makhzum twagamba kyekika kya Abu Jahal. Buli kika kigenda kukwata ku bantu baakyo abasiramuse era ne bakitandika nga buli asiramuse mu kika kyammwe abatali basiramu be bamukolako mu kumubonyaabonya paka waabuvaamu oba paka we bamutuusaayo. Naye bagenda okulaba ng'ekiteeso kye baleese Banu Hashimu ate tebakiguze. Banu Hashimu kyekika kya Nabbi, kubanga Banu Hashimu by that time baali bakulirwa Abu Talib. Abu Talib yatuuza Banu Hashimu n'abagamba tetusobola kuddira omwana owaffe Muhammad tumuweeyo tumukole bali bannaabwe bakola ki balabye si waabwe, kubanga biri ebika ebirala bibyalanga Muhammad si waabwe mukube bano abato abanafu bajja buvaamu. Abu Talib yagamba Banu Hashim abasiraamu n'abatali tetusobola kuva mu mwana waffe ono. Kyena abagambako nti abasajja bano balinanga asabiyatun qabaliya, bayagalanga nnyo ebika byabwe ng'ensonga ne bweba etuusaawo wakiri alekayo ekirala naye n'akola ki n'agoberera ekika. So Abakuraishi Banu Hashim baagaana okukwata ku Banu Hashim bannaabwe abaali basiramuse nga mbu mwe muli naani ne Nabbi. In fact baagamba ffe tujja kutaasa abaffe wadde tetuli ku ddiini yaabwe. Abawarabu bagenda okulaba nga Banu Hashim babaliddemu olukwe tebakoze ku bantu baabwe. Tugenda kulaba mu maaso eyo kye baabakolera, naye tukooneko katono ku bantu abaayita mu bibonyoobonyo oba mu bibonerezo nga bamaze okuwa etteeka eryo. Oyinza okulabayo nga 5, 6, 7. Mulimu famire ey'omusajja gwe baali bayita Yasir. Yasir yali musajja muddu n'omukyala we n'abaana be baali anda Abu Jahal nga yabatwala. Yasir y'omu ku basajja abaasiramuka, yali musajja mukulu. Bwe yasiramuka mukama we Abu Jahal n'akimanya n'ababonereza olubonereza olusembayo. In fact Yasir y'omu ku baafiira mu bibonereza ebyo. Mukyala we Sumaya yali mukyala wa Yasir, baamubonereza obulumi ne bumuyitirira nga naye nga bumubonereza bamugamba kaafuwalira Nabbi, kaafuwalira Katonda wa Muhammad, makulu mukole ki mujeemereva mu busiraamu. Mukyala yalemera mu busiraamu. Kigambibwa yatuuka n'okuwandulira mukama we amalusu, yakwata effumu n'alimufumita n'aliisa ne bukyala bwe. Sumaya awwal shahidatun fil Islam, omukyala yasooka okufiirira omuntu eyasooka okufiirira eddiini eno yali mukyala nga yani Sumaya ne bbaawe naye yafiira mu bibonerezo. Balina omutabani gwe baali bayita Yasir gwe baali bayita Ammar mutabani wani wa Yasir. Ammar batta bakadde be ng'atunula bw'ati, nekimuyitirirako. Jjukira baali basireevu. Nekimuyitirirako bamugamba naawe tugenda kukola nga bwe tukoze bazadde bo, okuggyako bw'oyogera ekigambo ky'obukafiiri kul kalimata al-kufur, tukuleke yogerayo ekigambo ky'obukafiiri kyamuzitoowerera. Bamugamba kale vuma Muhammad, oba kiri kikulebye baako ekigambo ky'ovumaani Muhammad, bw'onaamuvuma tujja kuleka. Era Ammar alina ekigambo kyayogera nga kivuma Nabbi Muhammad sallam. Ne bamuleka bwe yamuvuma. Ammar bwe yavaawo yagenda ewa Nabbi ng'akaaba, agamba ya Rasulallah nzikiridde, mpeddewo halaktu. Nabbi amubuuza kiki? Abasajja bambonyaabonyezza ne bantuusa ku ssa eri kuvuma ekigambo. Baŋŋambye mbeeko kyenkuvuma bante nenkuvuma ya Rasulallah, naye sikikoze mu bugenderevu. Nabbi amugamba fa in aadu faud, bwe banaakomawo n'olulala nga bakugamba kunvuma oli waddembe okunvuma, bwe kiba nga kyekinaakola ki kyekinaakuwonya. Era mu kyafaayo ekyo Allah alina aya ze yassa za mu suratu Nahl, abalina Quran suratu Nahl aya 16. Allah wagambira nti illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Aya abalina Quran ninzo zitusomera nga bwegenda.
naye mu aya eyo Allah agamba nti abantu abo abakakiddwa okwogera ekigambo ky'obukafiiri nga si yebadde intention yaabwe. kuba nabbi sallam Ammar bw'agenda gyali amubuuza maadha tajidu fi qalbik, gwe muli owulira ki mu mutima, wakyogedde owulira ki? Ammar amugamba nze mpulira imaani yange ekyali nzijufu. nabbi kwe kumugamba fa in aadu faud. Allah agamba man kafara billah, oyo yenna ayogera ekigambo ky'obukafiiri oba n'akafuwala min baadi imaanihi, oluvannyuma lw'okuba nti abadde mukkiriza, abadde musiraamu, amakulu akakiddwa okwogera ekigambo ky'obukafiiri nga Ammar, illa man ukriha, amakulu omuntu oyo Mungu tamuteekako musango bw'abanga qalbuhu mutma'innun bil iman, bw'abanga omutima gwe gukakasa nti Allah gyali. Abamanyi ne bajjawo etteeka noga nti omuntu bw'anafuyizibwa n'atuuka ku sseeryo nga lye lyokka erigenda omuwonya, Allah amuta. Sajja bayinza okukukola ebigambo, bakujeemu enjala, bakusazeeko ebiyungo nga bakwagaza kuva mu busiraamu, Allah akutadde wano. Bw'oba okikola kwetaasa kwaba abanafu, waliyo abataali banafu. So Ammar bin Yasir y'omu ku baakola ekyo ne bamuta. Era nabbi amugambye we bakomawo nga baagala okukuddamu nga bakwagaza kunvuma, ddamu nvume bakute. Allah najja n'abasonyiwa, abantu abo tebalina ki, tebalina musango. Mulimu abaali abagumu nga bo newo bakola ki, tebafaayo. Ye Bilal ye baamukola buli kimu. Bilal mukama we baali bamuyita Umayya, yali mukozi, yali muddu wa Umayya. Kasita yategeera nti omuddu we naye asiramuse, yamuwa buli kibonerezo. Yatuukanga n'omugabira abaana abavubuka bamutwale bamukululenga mu musenyu, bamuteekako agayinja agazitowa, ne bamubamba mu musana lunaku lulamba, naye ng'ali ku kigambo kimu, ahadun ahad. So mulimu abaali abagumu abaagaana okuva ku busiraamu nga Bilal. Bali abasinza gamba bakyali bagumu abatendewalirwa nga Yasir, Ammar bin Yasir, nabo Allah subhanahu wa ta'ala yabaddiramu. So Bilal y'omu ku be baabonyaabonya, era abaabonyaabonyezebwa omusajja ayitibwa Abubakar Siddiq, aba ayita alaba omusajja bamuli bubi, bamukola buli kimu. Yagende wa mukama we Umayya n'amugamba, omusajja ono lwaki omubonyaabonya? Kale munguze, mumpe, jambo no taliimu kalungi, ajja kukusala. Agamba nze nzikiriza, mumpe, munguze, sina wabwere, munguze. Amugamba mpa zompa. Ebyafaayo bitugamba Abubakar yaddayo ewuwe, yaleeta 40 ruqiyya. Ruqiyya ebazizza mu zaakakati bamupimamu 8 kg of gold. Gold kilo meka? 8. Abubakar ze yawaayo okugula Bilal. Umayya bwe bamuwa ssente ezo, bamuwa, yagamba Abubakar, newe wandimpadde busente ono mbadde mukuwa, kubanga simuyinamu mugaso, zino zonna zompadde. N'amugula. Ne maama wa Bilal gwe baali bayita Umaama, naye Abubakar n'akola ki? N'amugula. Omulala gwe tuyinza okwogerako mu baayita mu biseera ebizibu ye Saad bin Abi Waqqas. Saad bin Abi Waqqas mumujjukira, y'omu ku ba Abubakar be yaleeta be yasiramula. Saad bin Abi Waqqas sahaba munene, erinnya lye livuga nnyo. Yali ayagala nnyo maama we, ate nga ne maama ayagala nnyo mutabani we. Maama wawulira nti mutabani we yasiramuse, kyamubawala nnyo. Yayita ekika kyonna, bakojja, bamaama abato, baani ababuulira mutabani we nga bwe yakoze eki, bwe yayonoonese. Bamuyita Saad. Maama amugamba, mutabani, njagala okutegeeza, nawulidde nti wasiramuse, naye omukwano gwe nina gy'oli ogumanyi. Nkulayirira sigenda kuddamu kulya kintu wadde okunywa ekintu paka ng'ovudde mu busiraamu. Saadi yagamba maama we, maama, oba olya oba tolya, obusiraamu sijja buvaamu. Maama wa Saadi yatwala ennaku nga talya. Bayita Saadi, kyangu olabe maama we agenda kufa.
ogenda kufuna ebisiraani bwabo balina entegeere yaabwe nti maama waagenda ng'akunyiigidde ogenda kwekubya biki ebisiraani. Saadi yajja n'asanga maama we nga embeera eyonoone, talya tanywa, ayagala omwana we ave muki. Yamugamba, maama newoba olina emitima 100 oba emyoyo 100 nga gumu gwe gufa nga nkulaba guno ne gufa, n'ogwokubiri paka ku 10 sijja kuva mu busiraamu. Agamba ani? Maama we. Tisinga abantu tubadde n'emyoyo 10 nga nkulaba guno gufudde ne guli ne giwera 10 nandikutunuulidde ng'ofa naye nga sifudde muki. Maama wa Saadi agenda okulaba ng'omwana aganye n'alya emmere ye. Saad bin Abi Waqas yali ku kigezo kinene ky'abazadde be. Maama amuteereddewo condition enzibu ennyo naye yaguma n'aganira mu busiraamu. Tuyinza okwogera ku Mus'ab bin Umair. Mu maaso eyo tujja mulaba ono omusajja Mus'ab bin Umair, sahaba mu basahaba abanene, mulimu basahaba be mulina okukwata. Mus'ab bin Umair mu Makka nga obusiraamu nabbi tannafuna busiraamu, ye yali omu ku basereebu b'omu Makka. Muvubuka mulungi, muwanvu, alabika bulungi, mugagga, aba mu famire engagga. Maama wa Mus'ab okufaananako wa Saad yali amwagala nnyo nga teri kantu kalungi okugjako nga kamutuusaako. Engoye ez'ebbeeyi Mus'ab yazambala. Kigambibwa Mus'ab yalina akawoowo ke nga kali special mu Makka, nga bwakeekuba n'ayita ewantu n'agenda gy'agenze, abayise we yayise oluvannyuma lw'eddakiika 2-3 bakasangawo, amanya nti Mus'ab yabaddeko wano, yali akayina wano mu Kampala. So Mus'ab yakubanga akawoowo n'agenda, naye abaayitanga bwayise bamanya tulana abaddaani. Mus'ab bw'asiramuka nga amaze okuwulira ddaawa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, maama we yamunyiigira n'amukyawa n'agamba, mutabani, bw'oba osazeewo okusiramuka ebyange naawe bikomye wano, saagala kuddamu kulabako, n'ebyange byonna bimpe. Yamuggyako engoye ze n'amuggyako buli kalungi eyali ayambala sereebu w'omu Makka, n'atandika okwambala obuziina. Mus'ab bin Umair. Era Abakuraishi baamuyitangako ne bagamba, laba Mus'ab, ono ye Mus'ab abadde sereebu w'omu Makka, laba eddiini ya Muhammad kyemukoze, nga takyategeerekeka, naye alemedde kuki. Tujja kulaba eri nga tutuuse mu Al-Aqaba, endagaano oba entegeeragana Nabbi ze yayingira nazo n'abasajja bali abava e Madiina. Mus'ab ye oyinza omuyita ambasade eyasooka Nabbi gwe yatuma ebweru w'omu Makka. So oyo ye Mus'ab. Ate tujja mulaba eri mu Ghazwat Uhud nga bamutta, kubanga yafiira mu Ghazwat Uhud sahaba oyo, ebyobuzira bye yakola ng'ali mu lutalo olwo. So oyo naye toyinza mujjako. Ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu y'omu ku baabonyabonyezebwa ennyo. Abubakar Siddiq lumu ayimirira ku Kaaba abuulira abasiraamu abaali basiramuse, abategeeza eddiini. Wavaayo abasajja ne bamukuba, yenna n'awulubala feesi, n'okuzirika n'azirika n'agwa, bali bamanyi bamuse. Nga bwe tugambye nti abantu bano baali baagala nnyo ebika byabwe. Abubakar yali ava mu kika kya Banu Tamim, bazzukulu ba Tamim. Bwe bamukuba aba Banu Tamim n'abatali basiraamu bamuyoola, naye bagamba Abu Jahal, musajja waffe kaamala afa, ojja tulaba ekituvaamu. Naye nga nabo si basiraamu, naye kati ekika kikoze eki, kiyingiddewo. Aba kyokoze omusajja waffe kaamala afa, naffe tujja kulagako. Baasitula Abubakari ne bamutwala ewuwe. Bw'adde engulu kyeyasookerako Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali kuki salam, embeera ze ziri zitya. Bamugamba Nabbi gyali, n'agenda amulabe. So Mus'ab tubadde kwani Abubakar Siddiq y'omu ku baabonyabonyezebwa. Waliwo omukyala baali bamuyita Zinnira. Zinnira
Arumiya yali mukyala yava Roma, yali sireevu galwani, sireevu wa Umar bin al-Khattab. Umar bin al-Khattab nga tannasiramuka yali omu ku bakambwe eri abasiraamu. Kati yalina sireevu gaalo oyo bamuyita Zinira. Zinira bwasiramuka Umar wamugamba ojja buvaamu. Zinira yagaana, yamukubanga n'afuuka unconscious, n'akola ki? Bakiyita kola ki? N'azirika. Yamukubanga buli lunaku n'azirika. Kyala bamuyita Zinira. Yamukuba paka bwe yaziba n'amaaso. Umar akuba omuwala oyo, Zinira yaziba amaaso. Bwaziba amaaso bagamba omukyalo oyo nti bakatonda baffe bakuzibya amaaso, wayingira eddiini etalina makulu. Zinira yabagamba nti nkikakasa Allah yatutta amaaso gange, ate bw'anaaba ayagadde alina obusobozi okuganziriza. Zinira agende wa nabbi amusabira, amaaso ge ne gaddamu. Yagamba amaaso galabye. So Zinira yali mukyala muddu asiramuse. Umar n'amuyisa bubi naye baamugula n'awona. Bwe tuyinza okusembyayo Khabbab ibn al-Arat, sajja baali bamuyita Khabbab ibn al-Arat. Khabbab mukama we bamuyita Ruman, yali mukyala nga yamutwala slave, yamugula. Khabbab ibn Arat y'omu ku baabonyezabonyezebwa ennyo. Yali musajja blacksmith, yani mu Luganda muweesi. Yali muweesi, ayokya byuma, kukola buso, kukola mafumu. Bw'asiramuka mukama we Ruman n'ategeera nti Khabbab asiramuse, yamugamba ojja buvaamu. Kooli sijja buvaamu. Yakwata oluuma